nze bannange ekivulu kirungi n'ekirala nze kyenjagala kuddamu kulabikako mubawagizi bange so kibadde live abantu bange n'abategeezeza badde bansubwa ne bagendako ku live ne banne tekiina buzibu kirungi bambi. Nali mbuzeeko mulabe nze alina kapyata ne kuddako tubyekole baneesibulangako nga ndi mungi bwe nti bane buli wempita nange neewulira ne ŋŋamba bano si byangu kuba tuli waka kizibu okufunako ne ka photoshoot n'okafuna bakameramani buli omu agamba saagala tambula sisobola ate tebali ku mirimu kale si byangu naye olw'okuba nti tulina abantu abatwagala bafaani baffe batugumyagumya ne tuteekayo kye tutaddeyo ne basiima. Soko vyo kwa ndowooza ku comment ya mwana mwala Shiba okuba nagamba nti obulamu bwe yenyumiriza mu kwakwera na kiwombekedde asanga bwe tukulaba yemu mu kubaana abali fresh mu industry nenga musobola balancing ekintu kino nemba nga mukwasaganiza relationships at the same time n'endongo ya music you're really successful. Shiba muntu mukulu mu industry eno era muwanye ekitiibwa ate kyemmanyi buli muntu alina ensonga fenna tulina we twali tutuuse nga tuli basanyufu nnyo n'otuuka ng'ewakusanyusa weewakunyiga so there is always a reason lwaki omuntu agamba nti ndi bwe nti therefore it's okay Shiba it's okay bwe bulamu bw'ayagala bw'aba ali fayini nabwo it's okay otherwise bangi bakiikira ffe abakyala era bambi yeebale kubanga waliwo omukyala nga naye agamba nange omanyi mwatu bwe yanyonyodde nakyeyombekedde nategedde nti si kivumo nga bulijjo bwe tulowooza so nakyombekedde kyekitegeeza ki ali andibadde ayagala otegeera ekigambo kino kyekitegeeza ki anti Shiba yabannyonnyodde n'abagamba nange nakitegeredde ku Shiba okakasa nange nga nswadde tukiddemu ekyo nakyeyombekedde kitegeeza omuntu atalina musajja ng'ali awo singo kati buli muntu alina ensonga kyenyinza okugamba sijja mukomentingako kubanga ensi eno yeetooloola muntu oyinza omugamba nti kino ki enkya n'okeera nga ye position gy'olimu but wonna waali bw'abanga musanyufu ng'ate agenda maaso kuba nze music we mulaba ate mu appreciatinga nina bwe nali mbaddemu kuba emyaka gye nalimu mu buto nali nkula kajjukira oba omuto toba nakyeyombekedde oba mwana ng'okula kale ate ebirala bannange well sisobola kuba muyimbi asobola okugana ekintu nga kino ekinconnectinga ku muwagizi wange so ebigambo byange biba bitono kyenyinza okugamba buli akikola alina ensonga ze but personally sobola kuyisaamu maaso kintu nga kino nze nga nze nze sigenda kyogerako ekyo ebintu nga bwe mbiraba I think abayimbi kye tulina okukola kusooka ne twetunuulira mu mitima gyaffe ngaffe abantu nesooka twejjako ekintu ky'obuyimbi kubanga weebuuze tuli mu kweswaliza mu bantu okitegeera ng'abayimbi abawagizi badde batulaba tu pretending nga nibalaba nga okola kolabo ne Kamiyoni balooza oli wa mukwano naye kati bagenda olaba Kamiyoni akweyawuddeko I think it's a personal problem nti tulina kwetunuulira ffe nga ffe empisa zaffe oyagaliza munno bwe tutakikola ekyo bintu ebigenda kukwatagana tetulina nawe tulaga ebyaddala twejjeko kino nti ndinze fenna buli yamakinga Kamiyoni yamakinze Nina Rose there is no difference we're all Ugandans so pressure tuteekamu eyo ego nti tubeera ne tutuuka n'okweyawula sigiraba with all due respect I think ebigambo bino abandi byogedde bandibadde ng'abayimbi abakulu ng'abaseebata but because industry ebadde nfu for long till naffe Katonda bawadde chance nti tuli ba Nina Rose who we are tusobola ogitereeza because tulina we tulaga This is it. One voice comes when you first work on your personal manners. One voice, wetubanga oli humble gandi humble will connect. Bwembera gandi disrespectful singa tetuliwa. Gojja ku ekyobuyimbi, So it has to be personal first before it gets out to public.
sitera nnyo kwagala kwogera ku bayimbi, but I think she has a reason to be proud of who she is. Yeah, media temuteekawo stigma nti mwagala nnyo tunuulira who personally the person is. More enjoying the music way, that's it. Sisobola kujudginga muntu yenna ali kyali wabaawo ensonga. Everything happens for a reason. This is something I've learned through experience, and if you don't accept it, ojja kubeera nga obuzabuzi bwangu oyagala judginga, oyagala kulaba shibo omujudginga, olabe nina rose omujudginge. No. Fenna tuyise mu process okuba kye tuli, so you can't change that in one day. I'm a hustler. I believe in myself, and God provides. That's all I can say. I don't need no man to live. I need me. Muna ichali wange yakankolera bamuyita Kings Media, and now organizing abafanzi bange. Yeah, that's it. Abo bagagga mwe ababimanyi nze sina musajja nteka mu ssente. Abakulu ababiri bakimanyi Becky ayimba. Baba bagadde okumpa, baba tebagadde, it's all okay. Maybe bino relevance. Ebyamakulu nnyo byonna. Maybe wakituwandi badengo ina wogwa obanga byamakulu. Nambwera mosibukira nti zendi wauma nga kyo zendi Becky. Wuma si ye yasookawo, Wuma eyo ye yasookawo sikyo. Kyekibune ekibadde kimanyikiddwa ekisimbye amakanda. Of course nkimanyi mwendi kuba nina ne kadi ya Wuma. Newandiisayo nga nakajja mu industry. Naye wafuna ku ssente COVID relief wekajjaako wafunye ku COVID relief? Ge mazima sinnakafuna. Alina akasimu konna bakama bamwe sinnaba naye I trust the process nti maybe balina be basoose ffe tulyoke tujje. It's okay. Bw'okola n'omuntu ne mwawukana tekitegeeza bagamba gy'ova otoyombye gy'otera okudda. Yeah. So because twakolako ffenna tekitegeeza nti ate bw'abeera nange tugenda kuddamu tukole. No, I have a record label I work with, I have a team, so yeah. Kubanga nekkirizaamu ekyo kyo ne bw'ojja ne ssente mmeka n'okuba emiggo n'okola kisisobola kyagaana. Well, ekyo kyonna kyembadde nkugamba ekintu ekiri mu industry nti if at all both of us can't look at our own personal manners kiyinza obutaddamu, because ego ekuleetera omuyimbi okuyisaamu n'omuntu akwata kamera kyo nga weerabidde nti kamera eno yekumakinga okubeera omuyimbi. So I think kiyinza obutaddamu okubeerawo if you don't work on our personal manners. That's all I can say. Well, it feels good. Everyone is good at what they do. It's because time eba tenatuuka ate ne situation gy'obeeramu. Well, producer ompya gwe nakoze naye bamuyita Meshpan is a ghetto youth. Yakoze kolabo yange gye nawadde waliwo ghetto youth musawo bamuyita Oxygenus gwe nawadde kolabo. Naye mugenda mulaba sine simu yekka. You know, I work with everyone. Sigamba nti oli of course mbadde nkola naye because we're in a relationship, but I've always worked with everyone and I believe in everyone, mostly the new talent. Yeah. That is my personal life. Please, leave me. Hey. Nino ennyimba empya nnyingi mu store era ngenda zireeta. Nango wali atya nekyemwagala kwogera kuba mmwe ate abaffe nze nvaako. Tuli bulungi mu industry yaffe ya music ekintu kyukitambuza music mumulaba. Obubaka obusooka mbuwa mmwe bannamawulire mulekerawo okutugira ebigambo ebyo mwagala tukyayisa bafaani baffe. Tuli bantu, omuntu omubuuza ekibuuzo nga tamanyi kyakuddamu. Kale mwe muyina okutupromotinga kubanga mutayagala ffe bansi yammwe tewali ajja twagala. Nabo mu nsi yaabwe bannamawulire babaagala bababuuza birungi kati bambi naffe mutwagale tukyeyiya. Neetaaga sapooti y'omukwano. N'ekirala bafaani bange mwebale kunjagala Mukama abawa omukisa. Buli anjagala kuba sina kasikiriza nti bane Becky olwakino tumwagala
n'ekisa kya Katonda mwebale kunjagala era mbasuubiza sijja kukyuka nange nja bakuba omuziki. She's talented. Excuse me. She's talented. Excuse She has a good voice. Tell them, bro. Yeah, she's talented. She has a good voice. She's a good performer. Mulokole. Mulokole. Fenna twenoonya munne. Buli omu ng'ayagala munne. Mulokole. Nga bw'omulaba Hanson ali abantu bamutwala nti Hanson bamutya. Naye musajja mukakamu tomulabye? Azze bambi ayogera bulungi mukakamu ate atya Katonda. N'ekirala mu kintu kya music mumumanyi ali classic. Kamera mulage bw'ayambadde. He's classic. Ali classic. Era when nakola naye. You can see the change. Kati oyinza obadde oyagala tukole video etali mu feeling. Kati leka naawe tulina okukola video ng'eri mu feeling. Oluyimba lulina okubeera mu feeling. Performance ebeere mu feeling. Oluyimba lwani asinze okutufunamu ku mwenda? Ffenna tufunyeemu. Nfunyeemu nnyo. Beke yafunyeemu Kati oluyimba lwaffe. tulabira nti tufunyeemu temutulaba nga tukola wamu. Kitegeeza ffe bitufunye. Abayimbi bakola ne bannaabwe babeeramu ne kano nti nze nsinga ono obunene so kati ono yalina okupushinga kumwani yapushinga oluyimba Fembi. Akyengera Rotarians nga bwe mbadde nzija nga nkikola nsakira abantu bange ekyokulya aba Rotary Club bajja mu ofiisi wano nga balina bye baagala okukola bakola projects nyingi nnyo ne mbagamba nga tisinaba bakkiriza kukola project yonna mu kitundu kyange nange nina ebinsoomooza mu kitundu kyange abantu bange beetaaga emmere bali bubi bwe mugenda okukolamu project ate bwe munaasanga nga baafa enjala munaazikola mu baani kibane bagamba katuddeyo tuyiye bagamba katudde eddoboozi terivaayo oba okaggyeko bikulubizi ne bagamba bakyengera Rotarians nga bajja nga baagala okukola projects muno naye ne mbagamba nti nga sinnabakkiriza kukola projects yonna mu kitundu kyange neetaaga ate namwe musooke mukole ku bantu bange kuba bagenda okubayambako okutuukiriza ebigendererwa byammwe enjala ebaluma ne bagamba katuddeyo tuyiye kati olwaleero ne bankubira nga bakomawo balina ke bafunyeeyo naye nga bo baagadde mu categories bo bayambye bakadde n'abaliko obulemu ekitalina musango gwonna era bo bagambe bagenda nakubongera naye nkuba omulanga eri ba Rotarians yonna gye muli all over the world nti abantu baffe seriously enjala ebaluma enjala ekola ki ebaluma bwe mubeera nga mulabye amawulire gano mutuweereza obuyambi tuwa abantu kuba kati kino tetumanyi twafuna ekizibu kya COVID-19 tetumanyi agenda kuggwa ddi mpozi ate ne poliisi ne mukyala Nabbanja mbakubira omulanga mutuleke tusakire abantu baffe mmwe temusobola kutuusa mmere ku bantu nga bwe mwagituusa ddi omwaka oguwedde twatwala emmere wa Nduugu Lugunda teyasobola kutuuka mu Kyengera Town Council naye wakiri ffe tusobola okukikola ate tukozesa sente ezaffe n'emikwano gyaffe ne tusaka mutuleke abantu baffe bali bubi kyemutasobola tukibakole abantu balibadde basaba gavumenti emmere kati tebajja basaba kubanga tubakola ki tubawa okujjako mutugayidinge nti abantu nga bwe tukikoze leero wazze w'abalema n'aw'abakadde bantu aba tubawa ebintu byabwe babitwale mu bannaabwe kati awaliwo obuzibu ki awo COVID akwatirawa okujjako nga mwagala abantu baffe baggwewo nga mulina omutima omubi nga muli basezi manyi omusezi yaba ayagala abantu baffe abaliire kati omuba nga temuli basezi mutuleke tuwa abantu baffe emmere. Meya osusse okugamba abantu nti bakuwe osakira abantu bo abantu abakuyite beega kati bwe bituuse anti beega obeera nga kyosaba nga kigenda wuwo kino kibayita obukulembeze omukulembeze osakira bantu bo bw'oba osakira abantu bo toba beega beyasaba agenda asaba ne mumpe yaabo n'agenda atwala ekana nze famire yange tewagenda gendayo kawunga akola bijanjaalo nsakira balonzi bange ate era singa tewaliwo buno bulwadde bwa COVID-19 bano abantu baffe
tebali ready kubasakira tebasabiriza mmere naye lwakuba tebakola yensonga lwaki kati ate batunuulira ffe abaki abakulembeze era obulwadde bwe buliggwawo tebajja kutusaba okujjako era gavumenti gikubira omulanga mugule eddagala mugeme abantu badde ku mirimu gyabwe naffe tuwone bino byemugamba tusa byombuuza mbu tusabiriza Okay. Yugi concert wagiwuliddeko? Eywa. Eno y'abayimbi okuyimba buli Saturday. Nagiwuliddeko. Oyimba Diggwe? Sisobola kuyimbayo. Wanje? Sisobola kuyimbayo ne baleeta akawumbi. Ate lwaki? Eyo yazze kusaanyaawo music industry. Egikuye ddala mpaka ku ttaka. Nawulidde weekend za 5 mu mmeka. Gwe mwaka nga guggwako. Mpaka tukwata guli omwaka sije emyaka 2 olwo nga bayimbi tetuyimba kati kinatuuka wale abantu bajja kukimanyiira tabayimbi bayimbira ku TV okitegedde tugenda okudda ku stage nti twamanyiira oba kitegera kigamba naye okakasa togenda yimba e-concert sigenda kuyimba muki mu e-concert sijja kuyimbayo nze ngaze sijja kuyimba balunyo mukwano gwo era tebannaba kumpita management kye yateeka mu ginnayo sente Femi Mwena mwatekamu sente ngameka zonna omanyikiddwa ng'omusajja kyakizotekamu sente nyingi muno mwatekamu sente meka mpitirivu nnyo ebintu bya music tosobola kubala tosobola tukyateekamu ate nga tukyasindika ate nga n'ebipya bijja kamu bubiri buna tuyina ennyimba bayizawe okuyimba obuyimbi eno kampyata gwetuula onywere Sabula tuula wano nkutwale ayimbye amanyi Hanson watandika oyimba nze nsirika bambi ayimba nze manjagala ne muwuliriza ng'ayimba nena ntuchoze nyayimba baganda bange mbeera ku nnyimba zo buli kaseera she has a very nice voice tukusanze nnyo mu project nyingi nnyo naddala ezawuma omukyalo ntetumulaba mwali mwendi newandisa muwuma yes buli wuma weeri waali she's just a humble quiet lady tali tumanya agenze mba superstar no she's a humble no she's a humble lady yeah she's a n'aba superstar bennyini bajja gendayo nga balina kadi za wuma so they are wuma members nabo bajja kugamba yeah we love wuma so tewali akuba monne tetuyina buzibu yeah fenna industry yaffe oli member wa wuma neche kikugana okujja mu meetings mbayo kati ate anajja mu meetings za cabinet bwebe etudde nga ate bwe zibanga z'abayimbi fenna tubayo bwe siwolereza Becky bwakirabye jangu okinnyonnyole bwe siwolereza Becky nawe yes she's my friend she's a good no, she's good she is good connection matters n'ekirala we pray for each other omukubira Becky nina kinosabira nakubira Hanson munenyamba nsabira kati waliwo that spiritual connection as well so she's my friend exactly mwana wa kanisa mwana mukakamu muwala wa musumba yes yono erinya soko lyoge mutuli Hanson ani bali luno ngampita Becky gweli olyogedde mama tugende nga mwennawe mumanyi nti nno mukyala wange mulwadde ali ttake embeera egenda mu maaso si nnungi so siri happy nnyo tukyali mu kunoonya ssente sente zalinga mmeka ezo kubanga Evelyn yagenda ettaka nga alina omutwalo gwa $. Yes era gwe gwali gwakasondebwawo so kati bwe yagenda era n'atandika okubeera ku treatment of which yali agenze kukola transplant bwe yatuukayo abasawo ne bamukebera ne balaba nga omubiri gwe munafu tasobola kukola ki transplant so ne basalawo
asigale ku dialysis, of which ne dialysis ebadde yakusasula kubanga tubadde tusasula accommodation ya Evelyn. Okimanyi bulungi yagenda ne mutabani wange balina okulya era nga ssente eziira ngatta n'empeereza ne tulaba essebo. Ssente z'omuwendo guli mu ssente mmeka ezeetaagisibwa kubanga kigenda okuba mukwata ali mu ddwaliro? Ssente ezeetaagisibwa beetaaga emitwalo 3 egya $. Ate emitwalo 3 kanjogere nga bwe bajoogera, emitwalo 3 egyaki egya $. Oyo yenna tulaba asobola ogenda ku simu ye n'akubisaamu neza wano n'amanya zibeera mmeka. So kaakati ssente ezo mu kwetaagisibwa tulina abakulu bangi abaali batusuubiza ssente. Tulina abakulu abaali batusuubiza ssente. Omukulu Sale yali yatusuubizaayo ka ssente naye nga mukulu wange Bosayo abadde agendayo ne banna abalala okukola ki Uncle Boso wa Zubairi. So naye nga bambi bw'atuukayo eyo si byangu nga bw'omanya ebintu by'eggulu. Ebintu by'eggulu otuukayo ne bakugamba appointment yo leero ebawusinze tojja mulaba so kati yembeera mwe babadde bali, of which nange emabegakaawo era akamotoka kange nakajjawo kalavu oba olabika wali okamanyi nakatunda era n'obusente ne mbusindikayo. Nga bw'omanyi nti ndi promota myaka 2 tetukola ate oli mukyala wange, so mbeera nyina okukola ekyetaagisa okulaba. Sirina nnyo okuba omukyala wange obulwadde bwe yalwala, sirina nnyo abakusanga nga tukyakola oba oli awo tetwandizenga kusaba bantu nti bannaye mutuyambe mutusondereko kuba nakolanga ebivulu byange nenfuna ssente zange. So kati embeera mwe tuli twetaaga ssente naye nga n'essaala nkulu omuntu yenna ali eyo ng'atulaba. Oyinza obba nga tasobola kuwaayo ssente ne musabire kubanga Evelyn singa yali wakufa singa yafa dda, ekyo naawe okimanyi. Evelyn talina kyalina. Evelyn mumusondera busondezi talina kyalina. Kati nze Vegas omuntu ali eyandaba Vegas nga bwenfaanana kati mpalampa kufuna ki? Naawe oli nange wano ndaba oli muntu wange mwagala nga ggwe bw'oyagala owuwo ng'atulaba bw'ayagala owuwe nange mwagala. Evelyn okulwala ensigo yalwala nsigo teyalwala byonna. Kyegedde nsigo yokka ye Evelyn essaawa yonna agenda kunfuula Ssaalongo. Otegedde bulungi? Ate era Mukama bw'anaayamba gy'ali ne biggwa bulungi. Mu kaseera nga yakadda ate era nja kubayita emikolo ngenda gukola. Ngenda kumukuba empeta Evelyn nga yakadda bw'ati bunnambiro nga Mukama ayambye n'atereera nja kubawa invitation mbawe ne location mbawe n'ekifo kuba embeera mwali mukyala wange oyo bambi Katonda bw'ayamba nadda ate nga najja kuyamba ate nno n'empeta nagigula dda. Oyinza okuba nga olowooza nno mbadde njogerako byogere n'empeta nagigula dda weeri kati mulinde bulinzi ddeeti naki ate ng'agenda kuwona. Nze nzikiriza Katonda gwensinza, Katonda amukuumye for 2 years kubanga Evelyn alwalidde emyaka 2 naye tubadde mu COVID wano ng'abantu balwalira ennaku 2 ne bafa. Obadde okimanyi? Weeks 2 ne bafa. Naye Evelyn emyaka 2 agenda kubeerawo. Naye nga kyemmanyi nti bajja kumpita olw'ensonga ate basita tuli bameka olowooza basita bangi abamu basita naye nga basita bwe batyo nze ndi superstar kati amawanga gengenda mumayitirivu nyo bweva e Canada mpitira Germany ngenda South Africa ngenda ku meetinga bameeya 5 South Africa already invitation zimaze okujja kati gwe ngonnesaako ngongeza ne kuba star abo walukaga bw'atayimba obogera kuyimbiza tuli bangi era ojja kulabaawo Misa Kisemakula Walukaga Jeffrey Lutayawo Lutalo Kamiri Mayinja star ayinamu mtawaanaje naye nga star superstar Mayinja superstar Mtawaanaje gwe simenye saagala omunkake. Okay, kakati balina omukwano gwomutunuulira omugambe tajjanga n'akuyita okuyimba. Toteeka mu ntalo lwaki aganyogere ku balunywa. Nze gambye nti nze mpulira nze nga nze sinnakibaayinga ekyo okujjako nga bambuulidde ne baŋŋamba
nti nno kikoma lunaku bwe luti muddeyo ku stage muyimbe osegedde naye babanga tebambuulidde nti kikoma mu mwezi bwe guti batute tugende tuyimbe wanga ffe tuba tuyimba twagala message eyo okutuuka ku muntu owa wansi yetuderivalinga si kufuna bufunyi sente naye kati mba nyimbira ku TV sizannya mizannyo gyange kati wali omuntu oweri ekinyerere oba wano Muchenga Town Council ng'ali eri gundi eri ng'ali Manja ekyalo Kiramba nga kuliko TV nya kati ate tebalina subscription kuba tebakyakola tebataddeeko musolo ku TV zaabwe tebandaba ku TV nga nyimba ate gwe gyontadde so limbadde ngenda Manja nenyimbira awo nemutuukako batute tugende tuyimbira abantu ku stage. Okay, over the weekend twagendako ne tulambulako mukwano gwo Lukumani Segawa ali eyo ekimu ku bikulaga nti omuntu notisi zamuggwako kwe kukyusa amannya n'eddiini awo omanyira ddala nti ono ye byamuggwako ye ali mu mbeera ki ekyokulya ali atya ali bulungi nnyo kuba alina ku muzikiti wabeera imaamu ali kukusoma kati naye mugambe bw'aba ali bubi mu byokulya akawunga nkagaba ajje muweereza amuwa akawunga oba atuma ggwe ngenda kayisa mu ggwe nkamuweereze nyamugulira akawunga kilo 30 ozitwalire Segawa ne kilo z'ebijanjaalo bayitawe bwe tunaafuna obudde tujja gendayo naye lwakuba munensobola bitwalayo n'abigaana naganza ebintu ebiva mbayimbi sibitwala ate okuyimba yakuvumirira abagambye muli ngumya bubina era bagenda bakuba emiggu wangi omukyayina yakola Segawa Vincent kozi ye Lukumani Segawa naye nga mugambe nti nze ndi mweteefuteefu omugula kilo z'akawunga 30 n'ez'ebijanjaalo kilo 20 bwanajjewo bwakkiriza kuba nze Segawa si muntu mwangu naye bwakkiriza ngenda kikola ngenda bigula mbikuwa bitwala gwe togendereko nyinza okutuukayo nanswazi Segawa n'abinkuwa setaga bayimbi kujja ku muzikiti yakyawa bayimbi yakyawa byakuyimba setaga bayimbi kujja ku muzikiti ekitegedde naye kasitakkiriza era kyensaba Katonda akkirize bannange. Okay, nga tumaliriza watusuubiza ogenda ku Buganda kweffe ogenda kugenda mwezi guno gwennyini sigenda babulira lunaku naye nga ngenda kusimbula kubanga omukolo ogusooka gwenda kubeerayo nga 1/8 tegezaalo bwe zibeera 21 era 22 kitegeeza wabula ennaku ntono nnyo okusimbula era nja kubategeeza nga nsimbula si kyasimbula byakyama ndi wansi yonna sente naziwaddeyo dda nkugambye nakajjawo laavu ffe emabegaawo nensindikayo sente otegedde bulungi tekiri kiriyadi naye ekyokwogera ku mbaga embaga kitegeeza omuntu abeera asazeewo kyova nyimiridde mu kamera mbagambye ngenda kumukuba embaga $3 egya $. $3 egya $. Omanyi kati gojja kunnyambako wasoma nnyo zibeera mmeka? Zibeera mmeka? Nyambaako. Ezo sente nnyingi muganda wange. Sente nnyingi si ntono. Zibeera mu miliyoni nga 2 naye nga ngenda kulwana nange ng'omuntu kubanga oli mukyala wange ndabe ng'akola ki? Nga mpaayo kye nsobola okuwaayo. Ndabe ng'akola ki? Ng'atereera. So nammwe mwenna abasobola okutuyamba abasobola okuyamba Evelyn kuba Evelyn mukwano gw'abantu naawe mukwano gwo abandaba eyo mukwano gwabwe ayina emikwano mingi omwana oyo ayina chance nti abantu bakola ki abantu bamwagala so abantu Evelyn maze naye emyaka 3 savaayo kiraka kamera wezajjira okumugendako awo we mwandabira Evelyn maze naye emyaka 3 so kati n'olw'ensonga eyo kyekyo tusooke tusabe Katonda tulabe ng'atereera
kati ffe abakkiriza tubeera n'okwolesebwa ffe abakkiriza Katonda akuwa okwolesebwa n'akugamba Vegas ogenda kuzaala abalongo kale ate mu mbeera y'okuzaala abalongo siinaawo mukyala tigenda kuzaala mukyala mulala mukyala gwe nnyina ye Evelyn kitegeeza Katonda abeera ampadde okwolesebwa tigenda kufuuka Ssaalongo Vegas. Ng'ateredde ekikulu mulinawo olokoso mu abasajja mu abajja ne kamera zammwe kati tali lubuto naye nkugambye nti nsuubira okufuna abalongo ng'ateredde.